kyenyinza obbagamba nti buli lwonna omulembe gwesamba, omulembe gw'obwannabbi, okubula kw'abaddu kweyongera okubeera okunene. Buli lwonna obwannabbi lwe bubeera ewala ng'omulembe gujja gwesamba, okubula kw'abantu kubeera kunene. Kyova olaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti khairu nnaasi qaruni, abantu abasinga okubeera abalungi, ekyasa ekisinga okubeera ekirungi kyekino kyendimu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma abanaddako n'abanaddako. Kitegeeza omulembe gye gukoma okubeera nga gweyongera okubeera ewala ennyo n'obwannabbi, abantu bongera okubeera nga boononeka n'okubula kweyongera. Ate nga kimanyikiddwa nti buli lwe twesamba omulembe gw'obwannabbi tusemberera nkomerero, ate nga enkomerero tegenda kubeerawo mu nsi muno. La taqumu saa illa ala ashrari lkhalqi, enkomerero tegenda kubeerawo okujjako weerituukira, egenda kusiŋŋana ku nsi kuno nga kusigaddeko abantu abakyasinga okubeera ababi. Era kyobalaba mu mbeera yonna tetulina kwekutula ku lujjegere lw'abaatukulembera abalongoofu. Buli lwowulira omuntu ng'akutula ku lujjegere olw'abaakulemberanga nti baalina endaba yaabwe, naffe tusobola okulaba, baalina entegeera yaffe eyaabwe, naffe tusobola okutegeera. Omanya bali baali basajja, naffe tuli basajja. Omanya akwongerayo eri okuba nti eddiini eggwamu mu nsi, kubanga ekimanyiddwa la taqumu saa, enkomerero tegenda kuyimirira hatta la yuqaalu fi lardi Allah Allah, okujjako weerituukira mu nsi muno mugenda kuba nga temukyalimu agamba nti Allah Allah. Amakulu mugenda kuba temukyali kwaziina, mugenda kuba temukyali kusaala, mugenda kuba temukyali kukima swala, mugenda kuba temukyali mu adhikar. Kitegeeza buli we tweyongera okubeera nti tusemberera enkomerero, eddiini ekendeera mu bantu. Oba weesiimye ennyo okulaba nti okyali ku ddiini, kati ate bwe kibeera nti eddiini mu bibuga ntono, fama dhannuka bi ashaabi lbawaadi, olowooza otya ku bantu abawangaalira mu byalo, abantu abakeera okulima, okulunda, okwekolera emirimu gyabwe egy'okufunamu ebyokuwangaala, awamu n'okuba nti irimu ntono mu bibuga. Kitegeeza hum ahwaju nnaas ila mithili hadhihi lmajalis, abantu ababeera mu byalo beetaavu nnyo eri entuula ezifaanaganako bwe ziti. Olutuula luno baganda bange teruzze kusuubula, teruzze kuyigiriza bantu bebeewola ssente, teruzze kuyigiriza bantu circles bwe zitambula, oba niigiina eneva waagundi n'egenda waagundi. Luzze kubajjukiza ku mulamu omukulu ffenna ogwatuteesa mu nsi muno, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah gamba saatonda bantu n'amajinni okujjako lwa kunsinza.